presidential candidate era mutabani we yaliko omukulembeze w'eggwanga Milton Obote. Ono akulembera ekibiina kya UPC ye Jimmy Akena avuddeyo n'aweereza General Muhoozi obubaka omubadde nti byonna byokola bikole nemmanya waliwo olunaku olugenda okukya nga toli mutabani wa president ng'oli mutabani wa former president nga nze biki abantu bye banaakuyisaamu era n'amugamba nti olina okukimanya nti obukulembeze tebubeera mu nnyumba emu bukyuka buva mu ngalo z'abo ababulina okudda mu balala. Ebigambo bya Jimmy Akena tugenda beera nga tubitunuulira era mu bibuuzo by'olina okwebuuza nga ggwe CDF akimanyi nti olunaku luyinza okukya nga tebali mu buyinza, ekyo kyo akimanyi akisuubira amanyi nti kisoboka. Tugenda beera nga tutunuulira ebigambo bya Jimmy Akena. Mwannyinaze gwe nsingako omwaka gumu gwokka mu nsi muno Muhoozi, nze ndi 5 mu gumu yali 5, okumugamba nti akomye mangu okweteeka mu butaala n'agenda n'akemebwa okubaawo kwa social media n'atandika okuweereza obubaka obutiisatiisa obuvoola era obulengeza bannayuganda akikomye. Tumanyi Muhoozi ng'Owero DU waffe eyalondebwa abeero C1 Entebbe agenda asoma Obwero DU asobole okuddayo okuuma ekyalo. Era oyo Owero DU waffe tulina ennaku nnyingi nti ekifo ky'okumutendeka ne tumuddizaayo bakama be Chairman Wero C1 ne Secretary for Defense ab'Entebbe wali ewaabwe mu Kitoolo. Mwami Museveni yayita mu mugenzi Gaddafi n'ajja amutikkira obwa mmeeja. Ekyo kikolwa kyali kya kusala nsawo. Teriyo Owero DU mulala gwe twali tuwulidde ng'afuuse General w'amagye. Kyova olaba ng'ekimu ku bintu bye tujja okukola nga twakatwala obuyinza kwe kuwonya Muhoozi tumuggyeko ebyo ebitiibwa ebya genero bye bamukakaatikako. Mu ngeri y'emu Tabs oba Ninye Tabs avuddeyo n'atandika ate okutakulebbwa. Aliyeemu Kamulali ati agambye nti essaawa yonna Anita Amongo ne ba backbencher commissioner Maziga, Miranga na Biwoobe essaawa yonna Anita Amongo akwatibwa ne ba commissioner wano omwana Morgan. Oh my goodness. Anyway, tugenda beera nga tutunuulira embeera eno. Tabs yali atuwa buli akagenda mu maaso ng'amala kawandiikako ne bakatuwa mu byaddala atugambye ekijja si muntu. Tugenda beera nga tubiraba. Chris Obore ono abadde ttaano wa Anita Amongo era nga bagamba mbu yandiba n'ebintu ebimu oba ensimbi za Anita Amongo bwe zibadde zitambula Obore abadde azimanyiko ebitundu nga 96. Olwaleero asuze ruzira ne banne bwe bakola mu Parliament 6. Omuwendo oba omugatte be bantu 7. Omu akyali ku kakati tugenda beera nga emboozi eno tugitunuulira wabula obunkenke obuliwo kati Tabs amaze otugamba kakati ba commissioner bo bali batya era aba batusangire mu batubuulize bali mu mbeera ki ekyekiddako tegeeza bano abasedduge ow'ekitiibwa ab'omuti sedduge omukulu mukadde kano ebibuuzo biyinza okubeera ebingi nti alowooza ki waliwo yabula ku siini oba aliwa the white whatever va ku basajja tubaliko tugende so tugenda beera mu maaso awo nga tuzannya kayimba ka Nalumansi
Okalese. Era tugenda kubeera nga tukazanya olw'ebigambo by'omusajja omugezi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga mu kayimba kano ebiriwo byonna byayogerwa. Naye ekyenjawulo nga nnabbi yali abalabula. Naye tebaawulira. Tugendako ewa former minister again, Dr. Miriam Atembe, olunaku olwajjo lyabadde essanyu, yaweereddwa bail. Maama Miriam Atembe. Yes. Yaweereddwa bail. Tugenda beera nga tutunuulira oboolyawo ebintu ebyetooloolerawo ku myaka 73 mu bulamu bwe abadde talabangako kkomera. Naye mu katabo ke yawandiikanga ga Mwami Museveni yamugamba taliraba ku kkomera. Talirinnya mu kkomera ku mulembe gwe, talitibwa ku mulembe gwe. Ku myaka egy'obukadde. Naye ku 73 bwe mutwalidde mu safe houses. Yakombye mu kkomera. Kino kye bayita mpaawo atalikaaba. Mutukkirize. Tukolemu bwe tuti katono nnyo, tujje ebigambo tubigambe oba tugambe ebigambo. Weewaawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Somebody at the position of CDF, I think number 27 in the hierarchy, issuing orders, passing sentences, 10 years. Who are you? The Uganda which we want, Uganda must work for all of us. If Uganda is this abandoned patient, let the doctors stand up, let the nurses be there, let all of those who care for this Uganda stand up and be counted. Son of a former president. It's a very different issue. Very different. And there's no presidency which is forever. You are going to be a son of a former president at some point, and now you're going to have to come to a different level and interact with others also. I think this isolation and this security thing, locking down places is going to remain forever. I've spent most of my life outside of those trappings, but I've lived in those trappings. I can address myself, I can move freely amongst people because of the conduct of those who came before us. Bigambo bya Jimmy Akena mukulembeze wa UPC tubaanirizaako basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otulaba atwagala kugamba nti weebale nnyo weebalire ddala kyokola kya muwendo era tugamba nti tojjanga okwo agenda maaso n'okubeera ng'otugoberera atwegatteko ku mikutu gyaffe egy'enjawulo atugoberera ku Facebook, TikTok, X naawe atulabira wano ku YouTube of course wetusimbira ddala amakanda olunaku olwaleero ndi ne Farouk Ali azze okubeera ng'atema ebigambo buli ensonga weebeeramu ng'ekisobola okutuuka e Masaka tumuyita kubanga alina abateeketeeke mweno mweri era kakati nga gwakiikirira ensonga za ggwanga ne kasita zibaamu ensonga za ggwanga tuba twagala tujje ensonga tuzoogerere ddala. Farouk Ali buuza ku bantu then tutandikiraawo ebigambo. TV gye bayita DPTV Uganda tubaniriza mwenna gye musinziira mu ssemazinga ez'enjawulo kw'essaako n'ensi ez'enjawulo. TV eno oba omukutu guno mwagufudde ogumu kugisinga mu nsi yonna. Tubeebaza kubanga ewatali mmwe tetwalibaddewo. Bino bye mulaba ebikyukakyuka maanyi gammwe. Bino bye mulaba ebikyukakyuka maanyi gammwe era twongera obbatuusaako obuweereza right here from the source of information. Bw'oba oyagala information eyaddala totangatanga. Switch on, go to all the channels, especially YouTube. Subscribe, share, like, comment. Tusimbudde sigala talama. Bagamba kijjomanyi akinyaga bitono omwami Jimmy Akena byagezaako kugamba General Muhoozi Kainerugaba. Esebo. Katusooke tuyiseewo Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya ebikusumbuwa mukubireko ku namba y'essimu gy'olaba ku screen esembeyo 711 asobole okubeera ng'ate akuyamba mu ebyo ebikusumbuwa gwe mwekwate bwekwasi mukubire
kyatakola ajja kugamba ekyo tetukikola naye kyakola ajja kugamba ntuula kalira oba tuuka butuusi wano ensonga tube nga tugittaanya. Ebyo ebitiibwa ebya genero bye bamukakaatikako. Twagala era kusaba mwami Museveni ayiga okujja abaana be ku mabeere. Abaana bwe bakula baba bakuze. Mwami Muhoozi musajja mukulu ddala. Singa yayanguwa okuzaala nga Kyagulanyi. Fenga kati alina omwana ali okumpi okuwasa. Yes, ati 50 osobola okuba n'omwana ow'emyaka 25. Not so. Kati tumugamba ebintu ebyo byalimu abiveemu. Taddamu okuweereza obubaka. Taddamu kukemebwa. Kusosonkereza bannayuganda. Alina ebyokulabirako ebimala. Amanyi baganda be. Abaana ba Gaddafi bye bayitamu. Amanyi baganda be. Abaana ba Saddam Hussein bye bayitamu. Amanyi baganda be. Kapiteeni Kongolo omwana wa Mobutu bamuziika ayimiridde. Nono oli kitaawe yamukomya ku bwa kapiteeni. Naye n'atandika okulowooza nti naye president. Mu bwangu ddala bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka ne ba activist ffenna tulina okukolera awamu tununule mwami Museveni okuva mu mikono gy'abantu abamuwambye. Abantu abo mulimu bamafiya, mulimu abalwaninga bizinesi zamba mafias. Waliwo omusajja omu gwe nabadde nsomako nga nfuna obujulizi, simanyi bamuyita Muhammad Aribai, ng'alina ebyapa by'ettaka 700 mu Kampala. Kati omuntu alina ebyapa by'ettaka 700 mu Kampala tayagala Museveni aveeko kuba amanyi bannayuganda abaddako bagenda mugamba nti ettaka lino walijjawa. Abo abantu abasibye mwami Museveni mu buyinza abamukozesa okunyagulula eggwanga lyaffe, mwami Museveni wamma totya tujja okukununula mu mikono gy'abakuwamba. Twagala President Museveni agenda awummuleko Lwakitula. Tuteeseteese okussawo akakiiko k'okutabagana n'okwogera amazima eri bannayuganda era nga tumanyi nti abantu abali mu famire ya mwami Museveni, abantu abamu abafunye obugagga mu ngeri ey'amankyolo, n'abantu abalala abalowooza nti baliko ebikolobero bye bakoze nga batya Museveni ova mu buyinza, akakiiko ako ke bajja okweyamba okwetondera bannayuganda n'okusonyiyibwa. N'olwekyo twagala batuwe eddembe lyaffe. Ekisembayo, Muhoozi oli musajja mukulu. Ate toli wa magye, oli wa LDU. Oli wa ddembe, olina eddembe ly'obuzaaliranwa, ddembe lyo okuvaayo ne weesimbawo ku kifo kyonna mu ggwanga nga otwaliddemu n'ekyakitaawo kyalemeddemu ekyobwa pulezidenti. Era ffe tetugenda kunyiiga wadde okutya okubeera mu kalulu konna nga mwami Muhoozi oba asimbiddwawo NRM ng'asaba obwa pulezidenti bwaki. Tumulinze mu butuufu. Olwaleero mbadde njogeramu ne Honorable Kyagulanyi n'agamba nti yeesunga okulaba ku mazima agasaanidde ng'avuganya ne mwami Muhoozi, nga Muhoozi asaba bwa pulezidenti nga ne Kyagulanyi asaba bwaki bwa pulezidenti. Naye ebyo ebyokulowooza nti ojja kwesiba ku kirenge kya kitaawo, atoddeeyo gye weesibidde ku kirenge kya kitaawo emmanju ku boys quarter ku State House, ate otandike okutinkuula entalo ku bannayuganda n'okkuba olwogolo, ekyo tetujja kukikkiriza Muhoozi. Farouk Ali, Uganda ebadde n'abakulembeze bwe kiri, era nga we tuli wano tulina omukulembeze wa 9 okuva ku independence, okuva ku president eyasooka nga yali Muteesa, Edward Muteesa, yes, kati Ssekabaka, then paka ku General Yoweri Kaguta Museveni ow'omwenda. bwe kiri. Bwe tuba tutunuulira ebigambo bya Jim Akena agezaako okugamba CDF nti wabaddewo abakulembeze ab'enjawulo naye abaana baabwe bayitibwa ba First son.
bazadde baabwe bafooma kirungi ebikolebwa obikole nenga okimanyi olunaku lugenda kujja obeere mutabani wa fooma pulezidenti. Ebigambo ebyo bw'obiwulira Farouk ki ekikujjira mu mutwe ng'osinziira ne ku mbeera ezigenda mu maaso wakati mu bukulembeze ne abakulu nga bakutte enteekateeka zonna ze batambuza? Bw'otunuulira Jim Akena nga kitaawe the former president of the Republic of Uganda Milton Obote yep. Yajja nno ye emirundi ebiri Obote 1 ne 2 kutegeeza ki? Kintu nno kinene si kya bulijjo. Obote alina enjawulo ku bakulembeze abaali babaddewo mu ggwanga Uganda nti omuntu okuwamba oba okuggyako obuyinza n'ogenda n'olwana n'okomawo n'oddamu n'otula mu ntebe. Statement ndala kiri rare okulabika naddala ku mawanga nga Africa. Naye amulaga nti nze ayogera by'olimu I was once there. Abalanga ebiseera ebyo nga bayina amaanyi nga teboogerwako ng'empale bazisibira mu myoyo. Nze nali omwana asuutibwa kitwagala kye tukola bw'ayogedde. Amugaba bino twabirimuko. Si gwe asoose era si gwe asembye. Si gwe asoose era si gwe asembye. Naye ekijja kinyaga kinyaga bitono. Bino mbikugamba nga nze yali abaddeyo ate n'abivaamu. Kati gwe eky'omukisa omulungi obirimu. Naye oyinza okuba tokufumitirizaako na kuba kifaananyi nti maybe time will come nga toli awo. Mukulu weeyiseeko bulungi. Waliwo obulamu obugenda okubaawo nga toli awo. Ne byogezaako kululunkanira oyinza n'otabitifuna. Akimuyisiza wala. Nti bino byogezaako kululunkana oyinza n'obutabifuna. Maybe naffe at some point twalowooza nti after the reign of our father maybe naffe tuyinza okutekinga part. Naye kyagaana. Nti kitange bw'aba avuddeko naffe osanga twalowoozaako tuyinza okubeera ba president because Akena akulaga mu kifaananyi ekinene after his father president wa UPC mulamba era a contest yinza okubeera president wa Uganda enfunda eziwera. Kikulaga ki nti once sometime back yakirowoozaako naye asobola okuba president w'eggwanga lino ng'omukulu ono gw'olaba atadde ku bannayuganda ku kaliya abataddeko amaanyi nga bw'akiteekateeka. Namugamba naye naffe kyagaana. Naawe tomanya kisobola okugaana you bounce back. Tukirabyeko mu mawanga ga Africa. Omwami General Muammar Gaddafi. Gaddafi yateekateeka abaana be. Sayifu y'omu ku baayogerwako abaali basuubirwa ennyo okutekinga over ng'ayina amaanyi mangi ne mu magye aga Libya. Njagala ogenda okola okunoonyereza kwe tukoze nti leero bwe twogera ku Libya n'okuvaayo obwogezi okwogera ku linnya nti nze mutabani wa Gaddafi. Si mutabani nva mu lunyiriri lwa Gaddafi kive oyinza obutasula. But was a great man. I'm telling you yakola bingi nno ye ebirungi because eggwanga lya Libya bw'olitunuulira mu nkulaakulana bwe lyali ebiseera bya Gaddafi olabira ddala nga yateekako ettaffaali ly'amaanyi cause Libya enkulaakulana yaayo era yagala kuba ranked mu mawanga g'ogamba first world. Enkulaakulana yaliyo. Naye kikulaga ki leero bannansi baamulanga kulwa mu buyinza. Golooza gwe mulungi omu. Bannansi ba Libya kye baalanga Gaddafi kubeera mu mbeera egamba nti ewatali nze tewali mulala asobola kukola ki? Eggwanga ligudde. Eggwanga ligudde. General Museveni kyatambulirako oba kyatambuzaako eggwanga agamba. Alaba nti waliwo omuntu okwewa bakiyita batya? Omuntu n'awulira nti this is mine. Kankubuuza ekibuuzo. Singa njagala just otuwe enjawulo. Omuntu singa katuweere ddala ku example ya mwami Museveni. Katweweereko tetujja weera ku ye.
singa mbeera musawo nga nze mu kebera akawanga n'enkazi engulu ndimmo mbanga eya Katonda ne lukya ku makya emyaka gyange ne giggwako egy'obusawo nga mpeereza mu busawo emyaka 4 ne ntuuka okuwummula emyaka gimpubidde akatambaala nga bembadde nabo emyaka 4 omuntu bw'ajja nga yeetaaga okukola ki okujjanjaba akawanga nga tewali n'omu gwazimba. Abasawo bano bagamba nti eyali ajjanjaba akawanga yawummula. Ekizibu ky'eddwaliro eryo abeera ani? Abeera nze oba babeera bano besaayigiriza? Abeera ggwe. Mu professionalism waliwo kye bayita okuteekateeka. Kyova olaba abantu balinnya amadaala mu kusoma ne bagamba oli afunye degree n'agenda n'agattako n'agenda n'afuna masters n'asoma PhD n'asoma doctorate. Bigenda bikola ki? Nti woovudde waddawo abalala. Era ggwe alina obukugu. Kyova olaba bagamba banoonya abakugu okusomesa abeetaaga okumanya okufuna knowledge. Kati gwe bw'oba teweetabye mu kikolwa ky'okuzimba abajja okuddira mu bigere, kitegeeza wamala obudde bwa bwerere mu kusoma. Kati tubeere benkanya. Togasse. Tubeere benkanya mu nsi. President Museveni kubanga ye in his view agamba nti watuula tannaba kulaba muntu asobola kutambuza ggwanga. Era alaba nga ye yakyasobola. Njagala kubuuza kibuuzo. Mwami Museveni mulungi eri eggwanga? Kino tukyogera lwa bulungi. Bwe gibanga emyaka 4 nga wajja mu buyinza wakamalamu 4 ate nga tubala 4 naye nga amazima gali nti emyaka emituufu giri mu 4 nga mu in fact giri mu 45 47 nga n'essaawa ya leero ogamba tonnaba kulaba muntu ayinza kutambuza ggwanga lino naye ng'ate bw'otuula weenyumiriza mu buyigirize bw'oleese, weenyumiriza mu nkulaakulana gy'oleese, nga mu myaka 4 tolina muntu mu boogamba nti obayigiriza gw'olabamu magezi kutambuza ggwanga. Kitegeeza ekigambo nakyemalira kiba kikkutte. Jime, Mwami Museveni ekigambo statement yali badde munnyonnyola bigambo bingi nno oyinza n'okubisoma n'otabimalayo mu lunaku. Tukozeseeyo kimu. Sijja kukozesa kimu naye nja kuwona okolayo butonotono. Mwami Museveni yennyini mulyazaamaanya era mulimba mu bigambo bye. Si mulyazaamaanya eri obulamu bwe bwokka ne famire ye, wabula ye mulyazaamaanya n'eri eggwanga lyonna. Omuntu omulyazaamaanya yeerabira nti muyinza okuba ne bizinesi bw'akulyazaamaanya maybe ng'obadde patana yeerabira nti capital ajja kukendeera because now oli part of the business you invest in. Kati Mwami Museveni yeerabidde nti maybe byalowooza byazimbye ebbanga eddene ku lwa bannayuganda, bw'atalekerawo n'agamba ekimala n'awaayo obuyinza byonna bijja kukomekkereza nga bikoze eki bisaanyewo. That's what is happening today in Libya. That is what is happening today in Sudan. Byebiri mu Afghanistan, byebiri mu Iraq, kitegedde byebiri e Venezuela, whereby leaders abalowooza nti bazimbye nga amazima ga Katonda kiri nti tebazimbye kimala. Leadership doesn't stop on one person. Kale, away from that side, nzikiriza okusinziira ku tweet eyo tuveeyo katugende ku tweet. Ninye Tabs alina tweet gy'akoze. Tweet eno ng'eraga nti bino tebinnaggwa. Twalaza Anita Amongo Jjo bwe yabadde asinkanye oba abakulembeze
Bakaricho Reader abatteso bwe babadde bamusinkanye ng'embeera ogiraba si nnungi. Now bwe tulabye Tabs ng'agamba nti a trusted source tells me that former Speaker Anita Among will be charged alongside the backbench commissioners. N'agamba Nalumansi tonkaabira. Twagadde okutunuulya ba backbench commissioner bano be baliwa. Kubanga bagamba Anita Among yandikwatibwa. Ekyo kye tugenda otunuulira awo. Tumanyi nti ekitebe ky'Abambega kyayita bakomishona abana bajje babeeko ebibuuzo bye baanukula. Emboozi eyo twagikola bulungi wano. Naye nga tumanyi bakomishona abana be baani. Twayinako eyali owa NUP kati mukulembeze w'ekibiina ekya DF, Democratic Front, bwe kiri? Yes, sir. Then ne tubeerako ne aba NRM ndowooza nabo bali basatu. Serwanyi. Waliwo n'omukyala awo. Kakati bwe mmaze okulaba kino ne ŋŋamba nti ne Kyagulanyi ng'alabira wala. Bino ebintu yabiraba. Bwe kiri. N'atuuka n'okola okulabula ng'akuyisa mu luyimba. Bwe kiri. Bannange tebaawulira. Wallahi tebaawulira. Nga tetunaba natuuka awo. Nja kusaba osooka otuwe naali eyo awoomerwe kayimba ka Nalumansi. Weewaawo tewali musango gwonna gwe tugenda kukola okubeera nga naffe tubiibyamu si mu bubi. Nenjamiza namukene kumboba lwaki omuntu gw'olina omuzanyisa omugalabanjanga n'enzimba byandijunyekwe naye omulabe yeyambisa gwe kale owewala yasuta naye owange gwannemesa kale ebutoga bankubira lyangobi aluwa bampita obiri embale bankubira akadodi naye owange gwankuba endiko Nalumansi tunkabira amusange wekabire Nalumansi tunyikira Nalumansi don't cry for me Nalumansi what's wrong with you Nalumansi ky'obomanya ogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi lwaki okukuta n'obusajja obwo kimanyi obusajja gubi oba kyemuliko kituufu akiyito kisambu bantu lwaki oliko kituufu akiteweeyogerera bajoga bantu bo n'amala n'omunywegera gwe ate mula bantu bo n'omala n'omunywegera owamba bantu bo n'amala n'akuwa obulya gwe aba yakuwa amanya yogera tumanye tole wakokola mukozi baba yakukola tukimanye tibyeyogero biroferamu aba yakuwa amanya yogera tumanye tole wakokola mukozi baba yakuwa baba yakuwa amanya yogera tumanye tole wakokola mukozi baba yakukola tumanye tobazimati obirofera mupezi okimanya kukenika nokiriza kweyambisebwe abwe yakola bakanda bo aketineba abwe yakola bakanda bo aketineba romina abwe yakola bakanda bo akitata bonna bonna abwe yakola bakanda bo aketineba romina totunda moyoko Nalumansi otunda moyoko otunda bantu bo Nalumansi otunda bantu bo Nalumansi tunkabira Nalumansi tunyigira Nalumansi what's wrong with you wekabire
kuba weebuuza waliwo amaanyi nga bono bakira kikiweefeba olw'abantu b'oddamu amagezi ekitiibwa kigenda abantu abo olwakweyerusa sibeerufu nnyo olw'abantu b'oddamu ku nsonyi ekitiibwa kigenda omukyalo oyo olwakweyerusa sibeerufu nnyo natenze kuolage genda kulumirunokamala ezo sente zakuwaki atunda bitotukira akuwambani alinga agamba oli bwagula buguzi nawe tunkana olinga kalumizirwadde. Well, kale ye Nalumansi Tonkaabira omukyalo oyo olwakweyerusa si mwerufu nnyo ate nze gw'olaga enzikiza aliwa yenza kulumirirwa okamala aliwa omuntu atunda abantu bo nomala no ddamu kumpisa ekitiibwa kigenda bogambye Nalumansi Tonkaabira kyagamba omukyalo oyo lwakwerusa si mwerufu nnyo oba aliwa naba naye oba yali agamba ani kayimba kakwata naye tugeza tumanya gwe yali agamba kayimba ko kakwata oba owedde anyway oba tutandikire tokikola Morgan tokikola Morgan kati watala tugenda kwogera ku ye anyway kale lunga bangi nnyo kale byonna nga bigenda mu maaso Munnayuganda agenda mu maaso n'okubeera ng'otwekkaanya yonna gy'osinzira okubeera ng'otulabira ebigambo birabika nga byakaaye dda oluvannyuma lw'okubeera nga bakutte Chris Obore ebigambo bizzeeyo emabega okutandika okwebuuza ekibuuzo nti bwe baba bakutte Chris Obore nga bwe tugenda obbiraba kati ate eyali mukama we kyekiddako kuba Obore yadifendinga Amongo with all omutima gwe gwonna naye golooza ali adifendinga budifendinza Amongo waliwo kye bayita defending what's good for you omulabi Obore omanyi defending defending your what your package Later defending nga budifendinza Amongo Obore wano we yali abirunginga yali adifendinga sosie his bread gatirye so that it can't be taken or it doesn't be taken away tusooke amazina ogalabyago tusooke tutunuulire Amongo Obole yeyagadde naye gye yakoma okweyagala kali adda kaddadda bwe kiri what goes around njagala tusooke mu ddakiika nga 3 zokka tutunuulire ebiyinza okuddako ku Anita Amongo nga tusinziira ku kiwandiiko kya Ninye Tabs. Ekisooka njagala bannayuganda bakimanye nti omukulu gwe twogerako Chris Obore ye director wa communications oba omukulu ow'ebyempuliziganya mu parliament ya Uganda abaddeko mu kiseera Anita Amongo wabedde speaker. Omukulu ono alabikiddwako ku mitimbagano egy'enjawulo naddala ku media houses mainstream ng'agezaako okudifendinga ono abadde omulimu gwe talina kudifendinga Amongo abadde wabyampuliziganya mu ssiga era legislature wagi bayita parliament ng'alina kwogerera parliament si naye omukulu abadde ya specializinga akalimu n'asalawo ng'alina kujja abadde alabikira ku mikutu ng'adifendinga mukama we oba omukulu w'essiga erya parliament gwe bayita Anita Amongo era emirimu emirala abadde yagivaako badde manyi omukulu w'essiga ly'ekika era nga mukambwe okukira omususa nga bw'oyogera ku Anita Amongo ayinza n'okusulawo nga mukambwe fe balabye Chris Obore ng'ajja akyuka tuzze tumula ntutegeerera ddala omusajja ono yali mugezi nnyo
Obore yali musajja mugezi. Era ng'ayogera ddala ebigambo eby'eggwanga. The picture of the country Uganda. Ng'ayogera nnyo amateeka. Yeah. Rule of law. N'enkola ennungi. Naye abantu kasita abamu batuuka mu bifo. I think Obore yayagala nnyo okufuna kyatwala ewaka ebingi kubanga already abadde afuna omusaala awo naye n'asalawo okusigala nga defendinga mukama we Anita Amongo. Ebisawo bya ssente babitutte. Which is okay singa abadde defending ebituufu. Naye ne byolabira ddala nga bikyamu nnyo bibi. Chris Obore abadde ayiwawo omubiri. Namulaba lwe yalumba rope. Ng'agamba Joel Ssenyonyi alina okwawula parliament n'amawulire. Eno parliament ajjewo okwogera obulimba. Neŋŋamba ani abadde ayogera obulimba ku bombi? Nti Joel Ssenyonyi yali ayogera obulimba. Samwa ng'amwogera ku Anita Amongo speaker. Alina okukitegeera nti eno parliament si mawulire. So okwogera amawulire yali amugawa wava mu mawulire. Gye mwogera yogera. Kitegedde. Neŋŋamba Obore. Obore atuswazizza nnyo. Mwe baani? Ffe bannayuganda abalowooza nti abantu abalina ebifo bye bapointingibwamu okuweereza eggwanga balina okweyisa, balina okugoberera ethics ne professionalism. A person of his caliber ku level ye ey'obuyigirize atuswazizza nnyo era leero ebirabise mu gundi mu kooti be bagamba nti kaliisoliiso wa gavumenti yabawa ekiwalo kiba kuntumye ne banne. Nfuniraako ku gundi ya Chris Obore. Emyaka 5 emabega Anita Amongo ng'amaze okulya obwa sipiika omu ku basinga okubibya ng'alinga yalidde ekifo ekyo yali Chris Obore. Ono yagunjawo n'enjogera y'ennaku zino egamba nti tuli mu kintu. Ekyamazima awatali kuwannaanya ono abadde mu bintu. Omwaka oguwedde ekibiina kya NRM bwe kyalangirira Anita Amongo nti yayiseewo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Bukedeya, Obore yatyabula amazina katono gamuggwe mu kiwato n'atuuka n'okweziringula mu ttaka olw'essanyu. Yalinga alabye ku ndaba kuki era essanyu lye lyabunyisibwa ku mikutu emigatta bantu. Wabula ebyobufuzi biringa kibuyaga akunta abulawo mu kaseera obuseera ne weebuuza gy'akutte nga tolabayo. Olwaleero Obore kizibu okuddamu okuzina amazina ge yatyabula. Kaakano n'ebigambo tuli mu kintu oyinza obbigeraageranya ku muntu agenze zira kumwa. Katuddeko emabega otegeere bulungi engeri Obore gye yajja okugwa mu bintu. Obore okufuuka akulira ebyamawulire mu paalamenti yasooka kukola nga munnamawulire mu lupapula lwa Daily Monitor. Mu kiseera ekyo sipiika Rebecca Alitwala Kadaga yamusembeza n'amuwa ogw'okkulira ebyamawulire. Kyokka ekisanja kya Kadaga nga kibulirayo enkolagana ye n'Obore yajjamu ebikaawa era Obore w'ofiisi mwe yali atuula n'esibwako kkufulu n'abulwa w'akolera. Kye yakola kwe kudda ku butaka e Bukedeya. Ekiseera kye yamala nga w'ofiisi tagituulamu bannansi kumpi baali beerabidde nti gy'ali. Oluvannyuma okulonda kwa 2021 we kwatuukira. Obore yajjayo n'ag'omu buto mu ngeri y'okwebbulula mu byobufuzi n'akungira Pulezidenti Museveni n'Anita Amongo obuwagizi mu bitundu by'e Bukedeya. Emikutu emigatta abantu gy'amulaga bulungi ng'eyali munnamawulire afuuse omukunzi mu byobufuzi. Omukisa nga bwe gutajja lumu bannabyabufuzi bonna be yakungira obuwagizi baawangula. Olutalo lw'obwa sipiika ate awo nawo we lwajjira. Kadaga yawangula omugenzi Jacob Oulanyah ate Anita Amongo n'afuuka omumyuka w'Oulanyah n'oluvannyuma n'afuuka sipiika omujjuvu oluvannyuma lw'okufa kw'Oulanyah. Wano Obore yawulira nga kisalidde mu ntamu ng'eyasibirwa ebweru mu woofiisi alaba akomeddewo mu maanyi. Awo yajja n'enjogera ey'okugwa mu bintu n'akatambi ne katambuzibwa ng'akinyweza. Kyaddaaki ekifo kye eky'okkulira ebyamawulire mu paalamenti yakyeddiza nga taliiko agamba. Kyokka era ekibimba kimala ne kikka. Ebintu biddamu okumwonoonekera nate.
mu nvuyo gy'enguzi n'okufuna obugagga obutaliiko bulambulukufu ebinoonyerezebwako mu Paalamenti nga byetooloola ku Sipiika Anita Among n'erinnya ly'Obore lizze livugira ku mwanjo mu abo abasaanye okunoonyerezebwako ku by'obugagga bye bafunye mu Paalamenti y'e11. Ensonda enneekusifu mu Paalamenti zigamba nti Obore ateeberezebwa okuba nga abadde takoma ku byampuliziganya naye abadde yeetooloolerwako nnyo ebyensimbi mu banywanyi ba Anita Among. Era kigambibwa omusimbi mungi ogubadde gumansibwa mu pulojekiti eziwerako e Bukedea Anita Among z'alinako akakwate Obore yabadde azivunaanyizibwako. Obore era agambibwa okuba nti abadde alina obuyinza obuwerako mu Paalamenti nga n'ensako gy'afuna ekubisa mu eyo efunibwa ababaka abali ku bukiiko bwa Paalamenti. Tinga n'okubaako n'emirimu n'obuvunaanyizibwa bw'otuukako mu Paalamenti ng'olina kuyita mu ofiisi ye. I mean, if somebody can have up to 4 billion shillings sent to their account in 2 days, because what's the budget of committees? It is way less than that, yeah? So no wonder, yes, he had some preferential treatment, and that's why he was fighting personal battles. So his docket budget was through the roof. Again, at some point we were asking, but this communications docket, what is this money for? Maybe it's part of what was being given to this. The time Anita gave a contract to her personal radio station worth 3.1 billion shillings, Mama Bukedea FM, apparently to do adverts of Parliament. I asked, I said, were procurement regulations followed? Did other radios and media houses bid so that we get to see which is the most qualified, which has the widest coverage and that kind of thing? So he was really an enabler of Anita Among's dealings. No wonder his budget, his docket budget was big. No one would ask questions and so on. Mu njogera ennyangu omulimu gw'ebyempuliziganya mu Paalamenti yagusussa n'atandika okuwuliziganya n'ensimbi mu ngeri y'ekyama. Kyokka mu kiseera kino omusajja abadde ayogeza eryanyi Chris Obore kaakano takyavaamu ddoboozi. Tugezezaako okumuwuliza ku nsonga zino ng'amasimu gaagamanyiddwa gonna tegaliiko nga ne gyali tewamanyiddwa. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Abadde ali mu kintu alabika ng'eyavudde mu bintu. Eyabadde ali mu bintu takyayinza kugamba we in things. Eyagamba tuli mu bintu awulikika nga atakyali mu bintu. Anyway, alabika agamba we already out of things. So yeye mbozi ya Chris Obore atuwuliriza era atulaba. NTV tujja gisubwa nnyo ku mbeera gye ndowooza gye bagezaako giteekako naye mukadde kano NTV eyinza okudda nga CM kubanga ebimu ku bintu byendabye abakulu bye basimbyeko essira bagamba nti abakozi abamu in fact bagiragira ehayalinga abakozi abalala abamu baagala babafulumye nti abakozi abaliwo babadde si bannamawulire babadde ba activist naye nga beefuula bannamawulire. Olaba ki? Bannamawulire and they are doing bakola omulimu gw'amawulire kyeguteekeddwa ethics of the journalism. But of course tumanye eggwanga lye tulimu bw'oba teweekubira ku sayidi ya gavumenti eri mu buyinza. Bategezza nti jjo CDF yazze mu meeting nga mukambwe namulabye nga bekubisa ebifaananyi yazze n'omugugu gw'empapula bwe guti n'obumu ku butambi era nga bagamba nti NTV eno oba Daily Monitor NMG ku mawulire geebadde ekola nga TV bw'eba esoma amawulire 93% babadde bagiwa opposition. So sisuubira nga mu mawulire ag'empapula kumpi era 93 nga bafevalinga opposition. So nagezezaako tunuulira ku mitwe egy'enjawulo NTV Daily Monitor gyebadde kuba by rule of law till we meet again emitwe gifaanana bwe gityo nga bw'otunuulira kwe gyava okkubibwa yakuba na mutwe mutono ey'ensonga okitegedde yakuba mutwe mutono
ne bajja where is Janet osobola ogitunuulira omuntu ali mu mirimu mu public office naddala mu bifo ebiri sensitive ng'ebyenjigiriza of course ensi eyina omubuuza kitegedde naddala singa amala ebbanga nga tali mu public bwe mumulaba leero nga yasinkana emikutu gy'amawulire nakyogeddeko n'egyo ng'agiwa command oba line of work gye zirina okufolowinga okola emirimu gyayo. It's a signal. Bannayuganda bonna gye balina okutunulira ne bamanya nti obuyinza mwami Museveni takyabuyina. Yakutukwata dda n'atuwa empologoma zitukole ki? Zitugajambule because ba stakeholders bonna mu ggwanga lino bannaddiini ba cultural leaders n'abantu abalala the concerned citizens baali badde bavuddeyo dda ne bavumirira ebintu ebifaanange bino. Jime bino si byakwewussa. This is reality. Where are we heading? Tulaga wa? Ono CDF gwe twogerako ali mu byambalo by'amagye yali mu kutula deals ne media houses era ziragira ekyokola. Amazima kino kituufu bye tuzze tuvumirira byonna byongero tulaga who has control of power mu ggwanga lino. Omanye ekyanneeraliikiriza era ekyandaze nti and people think buli kimu kiri at normal. President Museveni yavuddeyo n'agamba nti ye yalagidde okuggyako NMG naye bwoddamu emabega n'olaba statement za CDF osobola okukitegeera nti either pressure okuva mu international community n'ebibaddewo nti ekyakolebwa ensi yonna ekivumiridde. President yayagadde okugjawo kino omwana kye yakola nga bwe yakola ku Kenya tugenda lumba Kenya. President n'avaayo n'akola ki ne yeetonda ne kino nze ndowooza kwabadde kukkakkanya bagambe nti nga fount of honor asobola okuyisa directive but kino tekyabadde ku fount of nga directive agiyisiza mu CDF anti kakye nkugamba nti ye yavuddeyo abikke ne anti wulira bw'avaayo of course okuswalako weekuli bo baaswadde gano ge mazima ne tekimugana kuvaayo kulaga nti yeye eyalagidde. Kakati ne tulinda biki ebiddako ebyazzeeko bannannyini mukutu bagenze mu State House nti nedda bagenze ku kitebe ky'amagye. Lwaki bagenze ku kitebe ky'amagye? Ani yalabikidde mu bifaananyi agreements nti CDF yali badde minister of what era ne batulaga yali badde minister of ICT of ICT era ne batulaga nti munyiivu nnyo yabadde munyiivu nnyo ali noddayo ne mu tweet zaabwe ze baakola nti Andrew Mwenda yavaayo n'atugamba nti nga PLU tutudde ne twegeyaamu era tugenda babuulira tugenda kuteekawo ensisinkano wakati wa PLU n'ab'emikutu gino tujja kujja tubabuulire sibe walabye CDF ye kennyini n'avaayo n'agamba nti nga muganda wange Andrew Mwenda bw'agambye tugenda kwengeginga ba stakeholder UK ne Bungereza ne Europe then ngano ekyo tekikola makulu cause tewaliyo muntu NTV gwe yanyizizza mu Bungereza na mu Europe tewali kati nga kisigala kuki biri ebirala UK ne Europe kwabadde kubuzaabuza yabadde ayanukula yaani ya Andrew Mwenda katwalabye eki twalabye abakulembeze ba PLU nga bayimiridde mu nteeseganya eziggalawo omukutu meaning that PLU ye yayimirira neggalawo omukutu bino byonna ebirala kwebuzaabuza twalabye Andrew Mwenda akola ng'owamawulire information mu PLU then n'olaba CDF ye chairman yawa ebiragirire yalagira guveeko n'atuganda tuga ayina obuyinza bungi ayina amaanyi omwogezi w'amagye omulabye magezi tegedde kakati Jimmy bino njagala tubyogereko. This is a statement gye njagala ogamba bana Uganda. This country has been captured with a group of individuals neggwanga libadde mbuwambe n'obubondo bw'abantu abamu abalondemu ebbanga eddene ne babadde balina engeri gye
tambuzamu ebyobufuzi mu ggwanga lino biri beat indirect babuzaabuza mpola mpola ebimu nga babikweka kakati eyo enkola evuddewo captivity tufunye kati transition eva mu bubondo bw'abantu abamu obuyinza babuhandinga over mu kabondo k'abantu abalala akabondo k'abantu abalala ko kazze n'enkola empya nkubalulirawo sikulinza nkuweerawo sikulinza kiggwa leero otegedde nkubalulirawo sikulinza kiggwa leero yeno format General Muhoozi Kennedy Lugaba ne banne gibakuttemu eggwanga lino. I'm telling you Jimmy, this country, if the stakeholders, that those people that do matter, the cultural institutions, the religious institutions, abantu abayina stake ennene mu ggwanga lino bwe batavaayo kulaba ng'ebintu bino bikkakkanyizibwa, eggwanga lino liri ku time bomb. Eggwanga lino liri ku time bomb. Eggwanga gye lyolekera, it's a disaster. Nkubuulira mazima. Because a fourth estate gy'olaba yebadde esobola okubaako ekintu kyetwa neegamba no, institutions zonna ziri already captured, ziri under captivity, ziri compromised. Somewhere at least 30%, 20%, people 10%, let the leaders be accountable. Abakulembeze accountable. Amawulire ago g'olaba NTV gebadde egezaako okuyisa nti abakulembeze batuuka ne batyamu bajja tukolako eggulire ery'obutali bwenkanya. Like, katwetereeze bye tubadde tukola ebifu, twetereeze public image ereme kukola kikufa. Kubanga ekawungeezi NTV eyinza okunoonyereza n'egwa ku buno obulabbayi. Eggulire bajja ddi tukolako nga bw'olaba bwe baakeera ku makya ne bagamba eggulire kamera zakutte ng'ova ew'omusawo Omuganda. Kyonna kye kiri oba otutwala mu mbuga z'amateeka obujulizi tubulina ku ki? Ku butambi. Ku butambi. Obutambi bwafulumye nga mwerumiriza okuba nti buli omu yatulira munne ku ki? Ku ssaabwe. Ku ssaabwe. Otegedde? Yeah. Kaakati amazima gali nti media houses zikolera ku ze bayita ethics ezifuga ebyamawulire. Dabo tujja kutambuliranga ku mawulire agayina obujulizi. Bw'abanga atambulira ku mawulire agayina obujulizi bamugambye we don't care whether you have proof. Kati ogenda kutambulira ku command. Otegedde? Nti what we want you to air byogenda okuyalinga oba oyagala batokola ki? Oba toyagala. Media houses zonna zigenda kufuuka nga UBC. Kale, tuveewo awo, then njagala tukozesa eddakiika 3 ku Miriam Matembe. Maama Miriam Matembe. Miriam Matembe yateereddwa, Mukama mulungi. Yaweereddwa bail era kati alya butaala. Njagala mu ddakiika ezitasukka 2 otuyisizemu otusamalizingire ku Miriam Matembe ne ebintu gwabira byotya cost tubadde ffenna okusobola okubitutematemeramu within 3 minutes. Njagala nnyo okusooka okurecognizinga obuvumu n'amaanyi ne commitment. Okay. Omukyala Miriam Matembe nze muyita maama gy'ataddewo mu bulamu bw'ebbanga lino lyonna okuva bwe yava okuweereza gavumenti ya movement. Abadde consistence ku bintu byayogera emisana byayogera n'ekiro. Tabeera mu nkuubo kwebikka sharia bikke feesa agende mu State House asinkane mu M7. Batono nnyo ba mwoyo gwa ggwanga b'osobola okusanga ku myaka 7+ ng'akyayogera ebigambo Miriam Matembe byayogera. Wenjagala obakubemu tooki mu Uganda tulina bameka. Baatya dda. Abasinga bagamba tuli mu bukadde bwaffe, we just want to be better. Njagala ogenda onoonye emboozi ya mukyala former Prime Minister Mama Mbabazi. Yagambye Mwai Museveni yatuggyako position zonna eza leadership. Obulamu bwakyankalana. We've never been the same again.
kyongera okulaga kinti baddayo ne bakuba amaviivi kyova olaba yabaddiza ministerial position era n'omwami ne bamuzzaayo mu diplomatic engagements babaza omulaba ali nnyo ku mwanjo era emikolo gya NRM abeerawo diplomatic engagements kikulaga ki nti bwe tuba twogera ku bantu ng'amaama Mbabazi asaavize mu gavumenti ya Museveni ng'abadde mu bifo ebyowaggulu ng'olowooza he has almost acquired everything wama Miriam Matembe teyalwayo naye Mbabazi gwe twogerako abaddeyo emyaka mingi nnyo ng'alina ebifo eby'amaanyi mu ggwanga. Miriam Matembe yali minisita okuva 1998 n'avaako 2003 2003. Kakati kikulaga ki bw'aba abadde mu gavumenti ene ebbanga ddene nnyo ng'alina n'ebifo eby'ewaggulu nga baamujja ku bifo eby'obuweereza obulamu bwakyankalana n'ataddamu kubaako kyayogera. Kati Miriam Matembe lwaki tetumuwa credit? Is one of the very few. Era bwe njogera awo nsobola okulaba Miriam Matembe bakanyihamba batono nnyo Dr. Kiza Besigye batono nnyo obanoonyere ku ngale zino nga tebawera nga kibatu kimu kino oyinza obbanoonyako nga tokola ki njogera kubali myaka egyo sikakanya balala njogera kubali myaka 7 plus tebalabika batono so ne ku myaka yasooka n'atunuulya ebirungi mwami Museveni byasuubiza n'alaba ne constitution ebigirimu naganja kuweereza ne bano kasaba ku mugendo n'agamba no this is not what we discussed si kye twaliko bino si bye twayogerako mu constitution no era abaddenga mu lwatu ng'ayogera nti ye talina buzibu na mwami Museveni naye bino bye twalwanirira kitegedde era mwami Museveni yakera ku makya n'amugoba yagamba nze Miriam Matembe sisobola kukomawo kuvunamira nti oddemu ompa akafo God forbid nze njagala kusigala nga nnwanirira ebyo twakola ki bye twatuula ntuteesaako mu constitution biwavaako ono ye mukyala Miriam Matembe biseera ebyo bagamba evudde ku asa ekola atya eyawukana ku mugendo ekola ki efuuka kaasa kakati mwami Museveni yafuuka ki kaasa ku banne abakyayina endowooza eri gye bakola ki naye nga bw'ojjukira naye agamba bandiba baafuuka kaasa tebasobola kubanga baafuuka kaasa omugendo gwe twajja nagwo the 10-point program enfuga ey'omuggundu gye yasuubiza bannayuganda yeeno nedda kati bweba si yeeno kitegeeza ye yava ku ki yafuuka kaasa so Miriam Matembe eddoboozi lye lalabikidde nnyo mu matu ga bannayuganda nga bawulira ebigambo bya zaayogera ebiwa essuubi ebyagala enfuga eya ssemateeka enfuga ennungi bwe baamukutte tekyakutte ku bannayuganda kyakutte mu bannayuganda alina obuzima bw'eggwanga nabalabye ng'emitima gikoze ki gibatundugga kubanga ono Miriam Matembe kyakulabirako kyamaanyi eri bannayuganda abasinga ate bwogenda ku girl child kisukka because tetulina nnyo bakyala b'amaanyi mu ggwanga bali mu byabufuzi b'osobola kulabirako kitegedde bw'osobola kukola ki kyova olaba tubeere ntuzza abaana abakyala nga bawinikiza ntubakomyawo nitugamba batono they are very few kati ku myaka gya Miriam Matembe gwe mbuulira ayo abalala omanyi yaani ku myaka gye
n'abataweza myaka gye bannabiira bagenda dda. Yiyo kooti ya omusajja George Kanyehamba. The media should not be intimidated. Whenever people threaten you, it means you are doing a good job exposing their weaknesses. And ferocity, the late former Supreme Court Judge, Professor George William Kanyihamba, on ennaku z'omwezi zaali nga 2013 mu mwezi gwali gwakutaano. Ogwokutaano 2013. Yes. Egyo emyaka 13 emabega. Yagamba buli bw'olaba ng'olw'okutiisatiisibwa, yasooka n'agamba nti ebitongole by'amawulire tebirina kutiisibwatiisibwa. Yep. N'agamba whenever people threaten you, nti abantu bw'olaba nga batandise okutiisatiisa, kitegeeza obakutte ku nsonga oli mu zennyini. omulimu ogw'amaanyi, ogezaako balaga ensi ebategeere. N'ebyo ebikyamu bye bagezaako okukola. Kitegedde? Kakati Miriam Matembe tuli proud of her. Nnyo. Ekisooka mukyala mumanyi. Byayogera ali well researched. Eggwanga lino nga litandikwa constitution yaliwo. She's a senior citizen. Alabye. Emirembe gyonna alabye omulembe gwa Amini, alabye Obote tu, abaddeko ku mirembe nga kati ena. Abaddewo because waba 70. Ng'eggwanga lyafuna independence at 69. Nga tuli myaka nkaaga mu emeka kati. In fact, yaliwo nga tetunnafuna independence. Exactly. So tosobola mululinga utovula nkugambe njagala gwonoonyereze mu bantu b'omanyi abali mu active politics. Okimanyi aliwa ba president bonna abafuze Uganda bonna bamufuze. Abaddewo. Kakati oyo tosobola nkugambe she's a senior citizen of this country. Kale tuve ewa Miriam. Mama, we are proud of you. Byonna byogezaako okulwanirira ku lw'eggwanga. Kuba ebigambo bya Miriam Matembe. Tali ku bya bufuzi byawula mu bantu nti akubira side emu akadingidi. She wants good governance of this country. Nga tufuna abakulembeze abatuufu abalina okufuga eggwanga lino mu butuufu bwalyo. Well, tuveeyo njagala tusooke tufune ku bulindo bwa ssente abasajja bwe babbye oba bwe babagamba mu kooti ssente ze basomye buli muntu n'omuwendo gwa ssente gwabadde akulumpanya. Bano omusanvu. Yeah. Babadde 8 bonna ne babala omutaliiwo. Naye biliyoni ze babbye bozigatta. Yeah. Biliyoni 27 mu obukadde 201. Nsaba osooka otwakatambyako mu babadde bannyonnyolya buli omu ne ssente zazze. Nga bazitemyetemye. Yes, nga bazitemyetemye. Ojja katufunirako akatambyako ndowooza kawanvuko kali mu ddakiika 6. Yakali mu ddakiika 6 ojja katuwaako awo. Of embezzlement contrary to section 18A of the Anti-Corruption Act. The particulars are that you, Chris Ariko Obore, during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as a Director Communications and Public Affairs at Parliament of Uganda, stole 5,253,100,000 shillings only, the property of your employer, to which you had access by virtue of your employment. And count 2 is for A2, embezzlement. The particulars are that Adilo Daniel, during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as Director Human Resource, Parliament of Uganda, stole 14,608,613,150 shillings, to which you had access by virtue of your employment. Count 3 of embezzlement in respect of Okema Leonard. The particulars are that during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as Executive Secretary, Office of the Speaker of Parliament of Uganda, stole 3,489,400,000 shillings,
the property of your employer to which you had access by virtue of your employment. Count 4 of embezzlement, contrary to Section 18 of the Anti-Corruption Act, in respect of Rajab Kaya Semalulu, is that during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as Principal Research Officer, stole 2,170,108,000, the property of your employer, to which you had access by virtue of your employment. Count 5 of embezzlement, contrary to Section 18 of the Anti-Corruption Act. The particulars are that Okwi Emmanuel Emron, during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as the Principal Protocol Officer, stole 1,105,000,000, the property of your employer to which you had access by virtue of your employment. Count 6 is in respect of Essex, who is not here. Count 7 of embezzlement is in respect of Otebata Vincent, that during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, while employed as a Capacity Development Officer, stole 5,253,100,000 shillings, the property of your employer to which you had access by virtue of your employment. Count 8 of causing financial loss in respect of all the accused persons. The particulars are that Chris Obore, Adilo Daniel, Okema Leonard, Rajab Kaya Semalulu, Okwi Emmanuel Emron, Ituche Stella, and Otebata Vincent during the period of 2023 to May 2026 in Parliament of Uganda, received funds for donations and corporate social responsibility activities of Parliament of Uganda, but you did not implement the activities, knowing or having reason to believe that your actions would cause financial loss to the government of Uganda, and indeed financial loss of 27,201,221,150 shillings was occasioned to the government of Uganda. Count 9, which is the reason we are not taking plea, is of money laundering, contrary to Section 3B and E, 119 and 139 of the Anti-Money Laundering Act. The particulars are that Okema Leonard, Chris Obore, Adilo Daniel, Kaya Rajab Semalulu, Otebata Vincent, and Murebe Methods during the period of January 2023 to April 2026 in Parliament of Uganda, while employed as the Executive Secretary, Office of the Speaker, Director of Communications and Public Affairs, Director of Human Resource, Principal Research Officer, Capacity Development Officer, all of Parliament of Uganda, and the Chief Executive Officer, Parliamentary Circle, you processed, approved, and received 10,893,071,150 shillings, knowing at the time of processing and receipt that the said funds were proceeds of crime. So those are the charges. We will not take plea, like I've said, due to lack of jurisdiction on count. Kale. Oziwulidde? My bulaza. Nsimbi ogutokomoka. Banongaba. Sente nga. Badde bayoola buyoozi. Omukulu Obore, Chris. Biliyoni 5 mu obukadde 253 ne ssente ezigwamu okuva mu 2023 paka mu 2026. Emyaka nga 3. Zino ze zimanyikiddwako.
zino ze zaakazuulibwa abakulu ze bakola ki ze baayoola. Omulala yatutemeka. Omukulu bamuyita Daniel Adiru. Adiro. Ono yabadde human resource. Human resource twagala kutegeeza bannayuganda kyekiba ye woofiisi y'abantu ebeevunaanyizibwa kugaba emirimu. Mu kugaba emirimu. Omukulu ono ye yakuuliita ne biliyoni 14 mu obukadde 2.8. Executive Secretary wa Office of the Speaker omukulu Ronald ye yatwala biliyoni 3 mu obukadde ezisoba 2. Yakuuliita nazo. Tuve wano. Omukyala Lydia Mukasa tumirako nnyo civil servant. Tukwagala nnyo bambi, mukyalo oyo atwagala nnyo Jime. Amina. Njagala kutegeeza nti obubaka bwatuuka tubadde tufunanga kadde kakubuuzaako n'okwebaza mu butongole. Nti weebale nnyo. Weebalire ddala. Omukulu ono amata yagagula ddala ag'abaana. Nange ne ngenda ne mbagulirayo otuta. Twogera okwebaza munnange. Tweyanzeege, weebale nnyo, weebalire ddala. Tugamba ntojjanga ogwo omukono ogugabaagaba ogwo gwongera okunyweza ate gufunire ddala. Amiina. Yes. Ne bannaffe mwenna abatwagala gye musinzira tubaagala nnyo. Ruth nkutumirako Denmark ne mikwano gyaffe mwenna abantu tukyabatambuza okugenda okukola emirimu. Ruth Denmark gwe tubadde twogerako. Omukyalo oyo Ruth wa Denmark. Tukutumidde Mrs. Ruth Denmark. Mikwano gyaffe mwenna tubategeeza nti emirimu tukyatwala abaana okugenda okukola ekkata ne Dubai. Munkubireko ku 0759 49 18 0759 49 18 49. Farouk Ali ojja kuba ontuuseeko. Twegattegatte tugende tunoonyeko opportunities. Njagala nange kutumira ku maama wange Jennifer Kintu. Awangalira wa mukyala Jennifer Kintu. Awangalira munda mu ggwanga lya America. Nkutumirako nnyo. Nange kanneegatte ku Jime. Nkutumireko omukyala Jennifer Kintu. Yes. Tukwagala nnyo ku DPTV. Omukyala alina yitwe yaŋŋamba akwagala nnyo. Nze taata? Yes, akwagala nnyo, akunyumirwa nnyo. Asinziira munda mu ggwanga lya America. Yaŋŋamba Farouk oyo kasooke zijje. Nja kumumansira. Amiina. Nja kumuwa. Nange mutumirako nnyo omukyala alina yitwe? Nkoze olugambo wali oŋŋaanya obyogera naye nzikiriza ntumireko n'omwami Mutumba. Namasaka munnaffe Munnabuddu. Mwami Mutumba tukwagala nnyo wano ku DPTV. Okolako nnyo effujjo. Era weebale nnyo okukola mirimu. Nkuwalana ne ndi ku sayidi yo. Mukulu Mutumba nkuwalana. Mukulu Mutumba tukutumiddeko wano ku DPTV. Naye ate nkutumiddeko mu mutima omulungi. Otidde. Tubaagala nnyo. For God and my country. Amiina. Morgan yabadde ku mapeesa era yabadde ku lens. Katonda omulungi ow'ekisa mikwano gyaffe. Toyogeranga ku Morgan. Totateekangako Luwero's finest. Twagala musayininge ne waffe Buddu naye akyalemye. Tiimu DPTV Uganda mwenna abali ku group eyo mwebale nnyo. Amiina. Mwebalire ddala. Katonda abawe bye musinga okubeera nga mwagala. Mbabulako nnyo but mbalowoozaako nnyo ate era mbaagala nnyo. Mwebale nnyo. Katubateere wano Omukama abeere nammwe naffe abeere naffe. Amiina.